kusobola. Nze ndowooza nti bwe nali nakatuuka nalowooza nti olutalo lw'ettaka tujja tulwanira ku disitulikiti ne lugaana. Ne mpita bannange ab'amagombolola ne mbaga nti olutalo tuluze ku ki? Ku gombolola. Naye erabika kati n'egombolola efuuse nnene. Kaakati olutalo bannaye njagala tulugye ku gombolola tuluzza ku kyalo. Kye tugenda okukola kaakati okuva n'olwaleero tuteekwa okukuba enkiiko ezikwata ku by'ettaka nga tuzitandikira ku ttaka. Ku kyalo. Bwe waba nga waliwo ensonga tugende ku kyalo ekyo tukirambule abantu nga weebali tutandika okumanya ani akola kino ani akola kiri. Tuteekwa okugenda ku ggwanga mujje. Kubanga nze mbadde mu ofiisi nga ndowooza nti entalo z'ettaka ziweddeyo. Naye ate bwe ntuuse wano munda z'ettina ate zikola ki? Zitandika butandisi. Honorable, ebintu by'ettaka bino mbirabye nga omutawaana we gusingidde okujja guli mu bintu bibiri. Famire zifuuse ekizibu. Ojja kwesiŋŋaana ebitundu 85 ku nkaayana ziri ku ttaka ziva mu ki? Mu famire. Abantu tebakyayagala kulaama, bwe balama bakimanyi nti bagenda kufa. Ne batulekera omugugu okusalirawo abantu abatakoze eki? Abatalaamye. Ate bagamba nti kyofa togabye walumbe ya kigaba. Waliwo ba-administrator mu kifo ky'okubeera abayima ne balowooza nti be banannyini ki? Be banannyini ttaka. Ne wabeerawo abasika. Twava mu kusika omusaayi ne tutandika okusikira ki? Ebintu. Nze nno nja kusaba Honorable otukkirize ffe ab'Emityana nti olutalo lwe tubadde tutadde ku Gombola mukululule mukulukamya olutalo tulutwale ku ki? Ku byalo. Kubanga abantu bano enkola gye tulimu ey'okulaba nti tutumbula abantu okubajja mu bwavu okubazza mu bugaga tetusobola kukola bintu ebyo ng'omuntu talina kibanja nga talina ttaka. Era bino bye tuba tukola tuba tuli mu kwebuzaabuza bwebuzaabuza. Ssente bwe tuba nga tuzikuwadde nti za kwekulaakulanya naye nga tolina kibanja bakugobaganya ku kibanja bakugobaganya ku ttaka kitegeeza nti enkulaakulana tegenda kukola ki? Tegenda kubaawo. Njagala bakakasa nti nga tukwatidde wamu tugenda kulwana olutalo luno tulumale. Naye nze olw'okuba ndi w'Emityana nja kusaba bakiyapaasonizi mwenna LC1 mukuba enkiiko. Buli lwe mukuba olukiiko mumpite nja kujja ne ttiimu yange tukwate ensonga zino tubeere nga tuzikola ki? Nga tuzimaliriza. Ate bwe mumpita njagala mwenna mujje oyo alina ensonga n'oyo avunaanibwa. Ensonga zino tuzikwate kintu kikulu tusobole okuba nga tuzikola ki? Tuzimala. Ate tutandike ng'obudde bukyali. Njagala olukiiko tutandike essaawa 4 zigenda okuwera 10 ng'olukiiko tulukoze ki? Tulumaze. Naye we tuva tuteekwa okumala ng'ensonga zonna zikoze ki? Ziwedde. Bwe kiraba kyetaagisa kujja n'abakooti oba abawaabi ba gavumenti oba poliisi nja kutambula nayo tulabe ng'abantu bafuna emirembe mu bitundu byabwe. N'olw'ensonga eyo Honorable njagala onzikirize tusoose okujja Emityana era neebaza nnyo mukama wange olw'okuntuusa wano. Era ekinsanyisiza nnyo era nakyogedde nga mmotoka tujja ne ŋŋamba naye awantu gye tugenda walabika tewaliyo nkaayana nnyo za ttaka. Ffe gye tugenda ne mukama wange tutuukawo ng'amasasi gaakanga emiriro gyakanga ebintu bingi. Ne ntuuse wano ne nsangawo obutebenkevu era ne mmanya nti wabula mmwe muli bulungi. Pulezidenti okubalondera ono omwami okusanga nga baminisita b'eby'ettaka bombi bava mu kitundu kimu. Mukama wange naye awe simanyi bwe yakikola awo. Era njagala kwebaza nnyo bwana RDC weebale nnyo olabika okuza omulimu gw'amaanyi. Awalala w'eŋŋenda mba tulwana ne RDCs era nvayo nga tunaatera okwekuba ebikonde awangi. Naye kati ntuuse wano ne nsangawo obutebenkevu bw'amaanyi ne manya nti okola. Ssebo weebale nnyo. Era njagala otwala okwebaza kwange ewa Deputy RDC wooli namulaba mukyala mukozi era kyova olaba oli bulungi. Because Bible etugamba nti emabega g'omusajja ow'amaanyi wabeerayo omukyala ow'amaanyi. Era Mityana muli bulungi mulabika mulonda bulungi oba bwe ŋŋamba simanyi. Era Mukama ekyo akibaweera omukisa. Nze sigenda kwogera bingi
era mu bitundu ebirala gye ŋŋenda ne bwonda abantu bagamba naye ono baawe talina buzibu ono musajja baneebuuzaako nti mu maka gange ndabika omwami anaatera okutoloka naye kati wano ndaba njogera nyina obutebenkevu nyina emirembe naye kiba kinyombesa mu bitundu ebirala gye ŋŋenda nsangayo ng'obuvuyo bungi nga waliwo obutali butebenkevu n'otunuulira abantu bwe beeyisa ne ma offices oluusi ne weebuuzaamu offices tuli mu kukolamu ki era nze amazima ge ganfuula ow'eddembe nze amazima ngogera nga bwe gali saagala kukwata ekintu ekibi ate nkibikeko ekirungi kyogera nga bwe kiri era bwe bukambwe bwenjogeza bwe mbeera ku mawulire naye kati wadde ompulira ndi bulungi era genda neebake awalala bwe nvaayo ekyo ekiro seebaka nsula ne stress era nenkeera nga nkeerera mu stress naye wano taata weebale wano olwaleero ngenda kwebaka enkyange nga ndi bulungi era ndabyemu ensonga eza family bako ekyo nja kikola saagala kutwala budde nsaba nkuyite ojja oyogere eri abantu naye weebale nnyo okuva mu kitundu ekirungi bwe kiti mukama kuwa omukisa